Yes, alright. Tuba tusimbudde ku Yugi Update TV nga kwoli. Ekituuse ku Muwanga Kivumbi mawulire ga nnaku si birungi. Jjukira olunaku olwaleero lwaleeteddwa mu kkooti gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Okujjukizaamu Muwanga Kivumbi abadde Deputy President w'ekibiina kya National Unity Platform wano mu Buganda era yakwatibwa ennaku eziyise emabega e Butambala nga basinziira ku incidence eyaliwo mu kulonda oluvannyuma lw'abalonzi okuvaayo okwekalakaasa okubanja obuwanguzi bwabwe nga bagamba nti gwe balangiridde bo si gwe balonze. Nga bw'omanyi ebya bulijjo ekitongole ekya Electoral Commission ekikulirwa Simon Byabakama ennaku zino kyesuuliddewo gwa naggambo kubanga kigendera ku mateeka saako n'aba abalonzi bannansi bwe babasonzemu olugano nti bwe baagala abakulembere oba batuusiza obubaka mu paliyamenti bo ne baagala okupaatikawo owaabwe nga bwe basuubira. Kakati kino nno kyaleetawo obuzibu okukakana ng'abantu nkuyanja bafiiridde mu kajagalalo akaaliwo wakati w'ebitongole ebikuumaddembe okugenda mu maaso n'okuwanda amasasi nga bagakuba mu balonzi. Naye ekyo kyabamalira baddira omusango guno ne baguteeka ku Muwanga Kivumbi gwe mukwano gwange ali eyampuliriza era gye buvuddeko emabega abadde atemeza mabega wa mitayimbwa okutuusa olunaku olwaleero lwaleeteddwa mu kkooti e Butambala asobole okuba nga awere nemba n'emisango egitannategeerekeka gye bamupaatiikako. Naye ngenda kubuulira ensonga zino zonna ekigendererwa kya gavumenti ki lwaki Muwanga Kivumbi y'omu ku basongeddwamu olunwe nga balina okukwatibwa nga balina okusibibwa. Towewuunya nnyo ng'olabye nga ababaka abamu abataayiseemu mu kibiina ekya National Unity Platform oba bali ku ludda oluvuganya ng'abasinga bakwatiddwa. Oluno kyemmanyi banaabakwata bandi okulekerera obulamu bwabwe birungi si birungi eby'omubaka Muwanga Kivumbi ebivudde mu kkooti emutaddeko ogw'obutujju kkooti emutaddeko ogw'obutujju oluvannyuma lw'abantu abattibwa poliisi mu bitundu by'e Butambala. Omusango guno bagutadde Muwanga Kivumbi era bagamba nti ono yali agezaako kuyekera ggwanga. Bagamba nti nno wakati ng'ensi eri ku bunkenke ono teyafaayo ku sefute y'abantu yagenda mu maaso n'okuintimidatinga n'okozinga chaos eri mu bantu b'e Butambala gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nagambye dde oli ku Yugi Update TV bw'otanaba kuba nga otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe ekikondeko ojja kuba nga osobola bulungi nnyo otweyungako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kaakati nno wano embeera weetabukidde mu byobufuzi golowooza gavumenti erina kigendererwa ki? Olunaku olwaleero Muwanga Kivumbi wabadde aleetebwa mu kkooti aleeteddwa ng'omutujju ziba kuntumye zikadenge emmamba ebitongole ebikuumaddembe all security agents omuli aba SFC omuli aba JET omuli aba UPDF bonna bavuddeyo omuli twandibayisiye n'ekitongole ekinoonyezebwa ekikola ku bukessi wano mu Uganda nabo babaddeko nga kyebaagala okusigira Munnayuganda nti ono gwe baleeta mutujju era incidence eyaliwo e Butambala teri mulala yabikozinga okuggyako ono yennyini. Wabula wano ekibuuzo kyange nkigira ddala Mwami Yoweri Kaguta Museveni nga ye akulembera eggwanga lino nga wakiteekako amanye ebintu bino nga bigenda mu maaso yowaayo ayinza okuba amanyi n'okumanya ekyaviirako abantu bali okufa ye ne baani abo abatta oba bayisaawo byabwe. Ati nekyo ekibuuzo nkikulekedde gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Wabula security erabiddwako ng'aleetebwa mu kkooti ekanze nnyo bannabyabufuzi era bali ku ludda oluvuganya. Kati gwe munnabyabufuzi ali eyo ojja kuddeeyo osirike ogambe nti bino tebinkwatako naye kino bakiyita kiryatabaala kimaliriza ono kikimuwuli. Teri mubaka ali ku ludda oluvuganya naddala nga wa kibiina kya National Unity Platform ali safe. Ekyo kyenyinza obbagamba kubanga bano ekigendererwa kyabwe kyabadde kyakuweera babaka bonna ab'ekibiina kya National Unity Platform batadda mu paliyamenti
era balabye ng'ono agezaako okubanga abanja obuwanguzi bwe ne bagezaako okuteekawo embeera. Kano kabonero kabonero akalaga message gye basindikira ababaka abalala obutagenda mu kkooti obutentantala kubanja buwanguzi bwabwe. Kino njagala okitegeere, sigamba nti no babadde intend okusiba Honorable Muwanga Kivumbi, nedda, wabula baagala kusindika message nti oyo yenna yenna anaavaayo n'afuguma wakolebwako nga Muwanga Kivumbi bwe bagenda omukolako. Kati guno omusango olugenze mu kkooti, osuubira agenda kubeerayo ki? Tosuubirayo buwanguzi bwa opposition n'omu. Ensalawo zaabwe baba bazikoze dda era nga bamanyi ne kibazzaako. Bino ebyokuleeta mu kkooti byo byakumala kadde, baba baagala kulaga nti demokrasiya mu ggwanga akola. Sagala kuliisaayo, kansooke nkuwe ebibadde mu kkooti n'oluvannyuma tweyongere. Muwanga Kivumbi Muhammad and the others still at large between the 11th and 17th of January this year at various places in Uganda, including Chibibi Town Council and Gombe Town Council within Butambala district, for purposes of influencing the government or intimidating the public or a section of the public, and for a political economic aim, indiscriminately without due regard to the safety of others or property, carried out acts prejudicial to the national security or public safety, to which that you orchestrated and executed a violent attack on Chibibi Police Station and the Butambala Electoral Commission Tally Center. Secondly, that you caused the serious damage to sections of Butambala Gomba Road, motor vehicles numbers UBM 6142 Toyota Land Cruiser, UBH 333U Ford double cabin, UB2 496Z Subaru, UAV 378H Toyota Raum, and the UAH 033X Toyota Spacio, which acts directly resulted in the death of 7 people, to wit, Nagai Sara, Nabukenya Aisha, Nampereza Mire, Nakanja Koluth, Nsam Abdul Nuru, Miro Shafiq, and Basaliza Davis. Those are the allegations that are put on you, Mr. Honorable Muwanga Kivumbi. You've understood? Yeah, I understood. Do I have a right to legal representation in this matter? It is, I think it's natural. Because I was brought here without Musa coming here, and my legal team is on the way, I guess, to put an informed. So will it please you to allow me access to my legal team and then proceed? So you would pray that we stand over the matter so that your legal team can get here? Yes. So you can talk to them? Yes, so that I can talk to them because I haven't had access to my phone for the last, since yesterday. When I was brought, I wasn't told where I was going. I was just brought here. I pray that I get access to my legal team, speak to them, and ensure that I'm fully legally represented. That's my prayer. Nga woowulidde omulamuzi nga tebalimu wadde kwesika, nga n'ekituufu kyennyini bakimanyi. Ate kyenjagala okutegeeza nti abalamuzi bano bakwata Bayibuli nga balayira okuweereza omulimu ogwo ogw'okusalawo, ogw'okulamula, era ne basuubiza eggwanga n'eggulu nti bagenda kukozesa mazima na bwenkanya. Naye tewabiriwo feya mu kkooti za Uganda wano, mu judiciary ya wano.
teri kiri fair. Eyo kyenjagala okugamba. Kakati Muwanga Kivumbi kaalinnye mu kkooti. Buli bujulizi obunaaleetebwa bujja kubibwamu ebituli. Prosecutor agenda fuba nnyo okulaba. Prosecutor abeera ku sayidi ya gavumenti nga yagenda mu maaso n'okusingisa omuwawaabirwa omusango, era ye omulimu gwa kukakasa nti nno gwe bawaabidde omusango gumusinga mu kkooti. Kaakati prosecutor ajja kuleeta kyonna ekisoboka okusobola okulaba nga Muwanga Kivumbi omusango guno gumukka mu vvi. Ku sayidi eri endala eya looya agezaako okuwolereza Honorable Muwanga Kivumbi, obujulizi bwe n'amazima ne facts z'anaaleeta bajja fuba nnyo okulaba nga bazikubamu ebituli obutamuwa kaaganya Muwanga Kivumbi kusumattuka. Prosecutor ali ku sayidi eya gavumenti asingisa omusango Muwanga Kivumbi ajja fuba nnyo okulaba nga presenting ensonga ze, obujulizi bwe nga tebuli ku facts, kubanga waliwo enjawulo wakati of what you can prove and of what you know. Waliwo enjawulo ebyo by'okakasa ne by'omanyi. Kati bagenda kuleeta mu kkooti obujulizi obw'ebyo bye bamanyi coincidence eyaliwo, naye nga tewali facts zikakasa nti Muwanga Kivumbi ye yabikoze. Wabula kino kibajja okuyitamu okuteeka charges ku Honorable Muwanga Kivumbi. Kino ojja kyetegereza nnyo oba ozze olondola nnyo kkooti za wano naddala abalamuzi basinziira nnyo ku ebyo bye bamanyi than facts proves eziproving ekyo kye boogera. Era wonooba weetegereza tewajja kubeerawo nsonga n'emu eprovinga ku ezo charges ze bamutaddeko. Oli ku UG Updates nagambye ko sinzira oba ng'otuuliza. Mikwano gyange bali mu diaspora mbatumiddeko nnyo. Nabagambye teri mubaka kati ali safe ng'ali ku ludda oluvuganya gavumenti. Kuba gavumenti erina enteekateeka zaayo ez'okuggyawo demokrasiya, okubanga omukulembeze alina kulondebwa n'abantu, bateekewo etteeka ng'omukulembeze w'eggwanga alina kubanga alondebwa paliamenti. Sigaana kyandibadde kirungi, naye enkola eyo ffe nga Uganda tetunnagituukamu. Kuba olabye n'obusonga obutini butulema okugonjoola. Gavumenti erema okugonjoola obusonga obutini. Kati olwo ng'amaanyi g'abantu bagabaggyeko nga beefuga bakyetwala, obwo tebuba bukulembeze obuba bufuzi. Ekyo njagala otegeere. Obadde oli ku UG Updates TV, osobola okujja mu comment section, like nga sharing nga subscribing.